Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Abantu ba Uganda temutegeera bano basajja bye babazannya baliwo abatuzannya ekiteeso kino kimulaba ekikomyewo kyaleetebwa mu 2011 nga kireetebwa omwami bamuyita Kakonza ono wejini wekabula Williantoni kyaleetebwa ku lunaku lwe lumu era Museveni yali tannalayira ne bakireeta nga kibagezaako kubanga tubatunuulira nti ebyobufuzi temubimanyi ate kati babakola bubi nnyo ebyobufuzi Makerere babijjawo naye Katonda yakola ensi eno ti Pulezidenti Museveni bwe yajja mu buyinza political science Makerere bamugjawo lwaki bamugjawo tekyali yamanyi Makerere naye laba bwe bajjawo political science ate abalabe bali mu bayimbi kati mubaviiriddeyo ate nababuuza ne bagamba nti nze njagala ekintu kimu abayimbi bano basebatta baani babadde nabamaki kituufu babadde naba Jeno Kayanja abayimbi Museveni abadde biliyoni 5 abayimbi bakibuuka nga be bakukuta nono omukazi bagala kutunda National Theatre abayimbi bano ababadde bakukuta n'abamaje bano ate bavuddewo bawaguze ekisenge ekiruma Museveni. I want somebody to explain to me. Abayimbi? Yes. Oba abazijjayo baffere tebazituusa mu bayimbi batuufu. These generals have been involved in 2 areas. Bajeno bayingira mu boda. Lagadi ye bagiyita Century emabegeri y'ejjeno. Yalagaddi eyo Century gyempula yalagaddi. Yes. Kitatta ye bagiyitanga tutte nga emabegeri yo Kayihola. No gye safe board ya Tumukunde na kano ka Mwenda. Tumukunde eri wa safe board sijja ngayina ssente. Yes. Kakati kyembuuza, why did the generals decide to invest in the borders? Lwaki? Ati nkubuuza. 2, eri endala bajjeno mwe bayingira y'abayimbi. Music. Ne baleeta Kakagombya nti ke kasimayika kakyamaanyi kabayimbi. Ne tulaba obuuki buuko obwo nga tebuva bwani. Wono omukazi yagamba nti simanyi temuddamu kukyalira nsiko. Nga gye bubeera buuki buuko. Ng'obwo busajja gye bubeera. Ne tukiraba laba kankubuulire. Singa mu Uganda mubadde nga muyina intelligence mwaliyo ddaba tembamalawo naye temuyinza bayola kubanga bamaanyi bamunju bamunda. Yes. Bannaabwe kasola bange embwa nga bw'ogiweerera ekomawo mu magulu eba erabyeko timba oba engo fe abayizi tetugenda bugenzi kakati njagala ombuulire Jose ono leedi omoze bamutuukirira nti bamusponsalinga yesimbe kuba president ne batuukirira Baby Cool ne batuukirira Bobi Wine uno namwandikako akatabo Bobi Wine enzijayi kane Nuupu ya NRM Nuupu ya NRM ate kati baloko leaders bonna amagye gabatutte sente ezawangudde bonna bolaba bamagombola nakye zavudde mu magye Nuupu yabamagye bebagikolawo. kakati nkubuuza negamba nti oyo omusajja ne Hildman be balina diguli bokka. Nani gundi Kyabulanye Moze bamutuukira yesimbe kuba president n'agaana Bobi Wine gwe basembayo era bw'otunulira Bobi Wine otunulira ne Chameleone bafaanagana kituufu. Chameleone mukatuliki Bobi Wine mukatuliki Bobi Wine bamugattira Lubaga ne Chameleone Dorothea ndi mwana wa Faaza era bamugattira Lubaga obalaba nti bafaanagana nti bombi si ba university
Chameleone yatuula ebigezo, Sematimba n'atuula ebigezo, Lutaya n'atuula ebigezo, taata wange yawasana Matooke. Bobi Wine yali alina diploma. Bobi Wine alina degree. Yagendako emuko n'asoma amateeka. Who was sponsoring these people? Oba beteekamu ssente bo bennyini. Nga Museveni yatudde wansi bw'ati ayinza okuyola abantu n'abamalamu, naye atayinza okusanga yeekutte mu kyenda, ayinza okwekwata mulimu wennyini. Nalabira ddala ng'abantu bennyini ababe. Who was sponsoring these people to attain education? Osanga bo bennyini kubanga obusente butono. No. Kakati oli Moze bwe baamutta eri agenze ne ssente nnyingi ng'azijjamu ng'azimba nnyumba, omusajja yamukwata bw'ati n'amukuba omutwe, newe yamukuba waliwo ekyuma ekitegeeza yali amanyiwo ng'amaze baala yasigala ekola for a week. Omuntu n'ajja n'aŋŋamba nti abafamire ya Moze bakugambye, maama we agambye nti engoye ze zeyayambala agatandisa okwambaliriza amagye nga Chameleone. Bulwaire ono gwesala bamuza amagye tezambala mwabalaba awo abambala ez'amagye balagaddi bonna amagye abo abayambalanga ez'amagye ez'amagye nga bazijjawo ez'amagye bazijjawo. Kakati bwe bajja ewange ne mbagamba mugende mugambe maama azaala Mazowedi. Nze mugireyo mufuni abasajja bamugireyo omuzimu okuba bamuse ku siteegi baleze n'engoye ze. Teyadda yagaa nti mulokole. Teyadda waliwo yagala ogusimbuleyo. Kano akasajja kamwenda tokalaba kano ako kalina emirembe bw'omuzunza atajja kubonaabona nnyo. Mwenda yaleeta teepu enfu nangobesa ku mulimu embatunulya bwenda namugjamu nalweiso bakiyiwa mujjo teyaliimu teyamanya bakimuteekayo nga kiwuzi waliwo nannyini buyinza yali yekwese bwati naye bamukubye bamuteera bamukubye tafiirwangako sente nga bwafiirirwe talina mirembe bamukuba okamala balinze mbakulekera ne bakwasa. Akakasajja kagula emmotoka yako $1,600,000 kafeze obutuufu kajagaladde tekafera ne bafera nakati no bakanoonya babadde mu meeting babadde bakatiddemu kekatadde ebintu ebyo muleezi pepe nga kabasaba $3.3 koko nkambaabye banewako bakagwegeza no eri vidiyo enyuma n'omugwa gw'embuzi no not me kati myolo tema tekayinza kuddamu kulabika. kakati ate gwe babiwadde yabikubye yali aya bamuyodde bamukufunye anaawona mbugundi mbuyise malubega ekibibi mbugundi makoloka mbubagala okubalyako sente anti bali abasajja bakola bweba omanyi nti ate bwogenda okulya sente ate omutima gwogenda nagwo gulimu sente nyingi ekitegeeza bayinza okukugiramu ate bagala nnyo emitima egy'abasiraamu lwaki anti sijja walagi tegirimu walagi mitukuvu kati omutima ng'ogwamakolo gavuma gulimu emitwalo nga 8 egyatoola kati genda ng'oyagala bakuwe sente mbutoboogera yesemalwegekibibi biyola omutima todda nagwo. akasajja ako kagula emmotoka $1,600,000 kaba kagivuga kagenda okundaba nga ntudde nako bwenti mu mmotoka eyako how did you enter my vehicle from home negenda okola nkakankana ebigere kakankana ebigere katidde nze nenjiva kagibetenta ekigo ate kandaba nkutula oluguudo ng'obulawo nekagibetenta bakaleeta mu ddwaliro nagenda okalaba kakutte ekitanda bwekati the man is there naye nga mu kisenge ky'eddwaliro kokekanda bamukoka abala twalya kulaba genda okabuuza ejjoogo lyonna nendikajja mu sijoogebwa ne bwobaani toyinza kunjooga aliddamu n'akujooga oyo era tekawummula naye kakubye nnyo
paka nebalikasa omutwe bano bakanoonya kadidde ebiwandiiko byabwe byonna bye batwalibwa pulezidenti omanyi kawandiisi kalungi tebayinza kakwete kabitutte mu ledipepa nenkubira aba ledipepa nebagandi abaana nga muweweeta mpisi muweweeta mpisi kundi muweweeta empisi kundi yeyeyeye abasajja balina amaanyi kabanga limpya nya zafulumye mu nyumba ya muntu nezizingako nezibazingako nga okyola baziraba aziyita za poliisi ninga teza muntu wa bulijjo waliwo olunaku nzaba abasajja mbatya nabensonyiwa ate nguba kuba nnyo naawe waliwo olunaku tatya musajja munne tawangala tamale abasajja otandise okugonda nze abasajja wenabatiira wali wamu bakuba olukuŋŋaana mu Kampala mu woteeri ne bayita bannaabwe bonna abapukantry ne bakukyusa obukulembeze naye nga kabangali eziri wali eza poliisi n'ebitaala ennaku ezi ne balonda abakulembeze ne baabuka abasajja ngaeggwanga baali wambala ye pulezidenti amanyiiko 8 naye kati mumugamba bagamba mbu Museveni tabakwata kati abakwate naki tebalina kizibiti ate balina ebizibiti biriwo ye bw'abayita ng'abakubira obutambi eryo siddo waliwo ge yagambye nti jangu nagendayo namukubira akatambi namugamba singa obadde nze nga gwe pulezidenti wa Uganda nga nze ali mu ebyo gende womala ennaku biri okomewo ombuulizo kyewali nkoze kati abakwate naki nagenda kati Museveni abakwate naki Museveni yali asibye akaunti za sente kampuni 10 era kyokutolaba nti pulaani B Besigye teyabaddeyo abo abaana bagule sente zaganya okufuluma yazisiba pulaani B Besigye mwabatagana giyisa omu nze navuga emmotoka yange neŋŋenda paka omukyalo ewaffe nembasanga ekyengero ne baga nti olagawa ya mirundi mumulekayo ngenda kukima maama wange mulwadde mmale nti egenda nentuuka erukaya nga tewayitika litokubya n'ebifaananyi tuuka mu nnyendo nga tiyagasa ali mu nnyendo anyooka n'amanyiya bakuba poliisi amanyiya gasirika nempitawo poliisi eri gasijja kuyitawo n'ogenda naye waaliwo emmotoka ya loole eyali enkulembeddemu ng'esuula mipiira mipya gye baayokyanga who had this money they were burning new tires who had this money who had this money mipiira mipya baayokyanga mipiira mipya ani yali agiina era katuwebuuze mu Uganda ani aleeze emipiira bagibajjako bonna twalitanga amanda mu Uganda bagatujjako kampuni ezaali 23 ezalitanga amanda gonna bagatujjako emipiira gyonna giriwa Mandela kati Mandela yali agisapulayinga gyetubuuza gyavaawo ni Mandela nga musajja wa Museveni dandi gyavaawa ekyo kyembabuulira ti mu kifo ky'okukwata abaana b'abannamu okwatakwata this is classic. How come that the entertainment industry that was heavily protected, which government identified early, invested in it, is which has created trouble? Waliwo abafuna sente ng'abayimbi mu COVID. Abafuna sente balajanye genokundi abaweereza sente nga bayina nobuno bugwagwa bwabwe bubawerekera n'enkota z'amatooke naki. How come that this sector of entertainment that government identified early, handed it over to the military, is what causing trouble? Nese Jenosali Musalaba bimbi na batade mu sente nyingi. Wana yateka wone mpaka abawangula n'aba milioni 10 babasoma sabotage. What if abasiramu abati bagezese bwako nese omuntu addira embizi naji kweka mebaka omuzikiti abale sakasa oyinza okulinya tosobola singa omuntu addira ekidomala ky'abana kinakiteeka mu kanisa wemba munoonya okulaga mugendayo kikisoboka. abasajja bano nabo babakubye okuyeekera bwabwe. Waliwo Paulo Muwanga yagenda okuggulawo essomero Emityana naye nga imisa defense naye nga essomero lyaggulawo tendekero lyabayeekera lyali lya mwenyina wa mukyala Njugu era bamutta Ali
ye bamutamangu lwaki aba IPC bali bakyalimu naye nga Muwanga agenzeeyo n'aligula nawo Muwanga went and opened up a school ninga lyabayeekera katalimanyi yes nti nze omupangisa ewange sikiriza wombapangisa wensula kubanga oyinza okubanga yo ono ye baagala kubuuza kimu Mr. Mirundi, can you convince anybody that a person who is renting your house is involved in armed robbery? Kuba yamanyi woti bazaayo baagala gwe bakakasa anti nkugambye ti omuntu ayinza okujja nekyengera nagenda okulaba nga baneiba bange manju waliwo abantu besitegeera kozi babajja bulungi babajja babawandiikira kakati olwokuba balaba ba military police ku gate balaba egundi UC ku gate bano balowoozanga nti ekikomera kyekimu I close the house. Why are you recruiting people near my house? Kati mmwe era waliwo omulokole agenda ayogera okulinaana ngewatamala emirundi lwaki nzesita Katonda amaanyi lwaki toyogera ekkanisa yo nti okulinaana ewatamala emirundi kitegeeza nze nsinza Katonda amaanyi gwowulikiko ennyo no era bakugambanga kakati nagambanga kati onoomukolo otyo yalanga bwati ajja kukimugamba nagambanga Nankabirwa nti balanga abaana abagenda ebweru tuwandikiranga wano mu maka ga mukyala Nankabirwa Minister Nankabirwa kati bibyo byegaludde can you convince anybody tibawandikiranga abantu ebubo ne bakiteeka ne mu kirango nga gwe tomanyi naye nga ate basobola ekikola yatulwaki kakati nkubuulira nti bino byeboogera bya busiru mbagenda bawandikira kata mu 2011 rules and principles of succession naye mbagamba nti kasita mwerabira ekintu kyonna nga temanyi bwe bakikola twakola constitution yaffe nga terina ngeri mutamu limits President Museveni bali bakola constitution Kanyamba yagenda ewuwe namuga nti mu constitution omuntu oyagala nkuteeremu ki Museveni namuga sirina sina kyenjagala kunti what I want you people to do make a flexible constitution esobola okukyusibwa yes yina akimanya nti ajja bakubirawo Kanyamba n'atuula ne banne n'agamba omusajja ono yakamala mu buyinza emyaka 10 tumwongere 10 naye omusajja amaze okuga nti ye revolutionary talina kkomo kakati kyenkubuuza omukazi waga nti nze Naalongo nga tugeze singa mutegeka omukolo ng'omugenyi omukulu agenda kubeera Ssaabasumba wa Kampala Ssaabasumba wa Kampala Cyprian Kizolwanga omuterako entebe ya mukazi ate oba ojagazaki kubanga otegedde mukatu kitakola ki maybe omusisitema begasekitalewo naye bw'owulira nti agenda okubeera omugenyi omukulu ye Ssaabalabirizi kitegeeza mutegekereko kazimba n'entebe ya mukazi we kakati ogerera oti omusajja amaze okugamba ti amwe revolution atagererwa ebisanja kwe kugikyusakyusa yona nagimatagererwa bisanja lwaki yabikiriza revolutionary is to transfer society from one point to another. Bwekiri muri yo sense bwekiri ne mu political kimulemye ati kimulemye iki myaka 35 nanire lijifuzeeko naamini batugambanga tyokumanya Uganda ya maanyi nyonga nzibu naamini yakoma kumwenda nayo natukubidde ku siasa yandi nkugambye nti yababuulirawo nti revolutionary yena apanga ekintu kye nti revolutionary Uganda etambulira ku bulimba eri ku bulimba nababbi ababaka ba parliament bo babbi netujja tukola constitution bwe tukola constitution ng'ekugamba nti tere mukulembeze wa Uganda anaafuganga Uganda myaka egundi ebisanja ebibiri eby'emyaka 5 negataka akawaayiro naye ate ababaka ba parliament bibiri byakusatu banakikyusanga bikirabanga kyetagisa tewali yayomba bonna ne bakkaanya nti bayibuli ekugamba nti obwenzi bugaaniddwa naye omusajja anakkizibwanga okwenda singa mukazi wabadde mulwadde ku kitanda anaafundirizanga wamusigala oba malamu we kati bayibuli erirudda obuvuba bwenzi wennyini ani constitution emu bwe yagamba yes naye abagikola tola nti batulyamu olukwe no
batekera kyakawayiro kano tukayita lakuna. But look what the Ghanaian constitution. Constitution ya Ghana ekugamba teri mukulembeze wa Ghana anaafuga Ghana bisanja bisuka bibiri ebyemyaka 4 emyaka 8 full stop. Komao tebajongera ku kirala teri ajwamendi ne ya Tanzania nayo bajikomyawo myaka 5 muri referendum muri mubiki ekitegeeza yeri revolutionary yali amanyi njajja kweyambisa sente abakube envunula bibya revolutionary yali amanyi nti okukola akapande nti 30 kilomita nti oyingira ekibuga ng'ovuga 30 bajje kiki kye bajjemu ne Museveni atufugidde ku siyaasa na wano ekibabulira nebagamba. Secondly, it is the failure to understand constitutionalism that makes some of our people advance a stupid argument that Ugandans have never seen a traditional ceremony. Democratic election dictated that the loser gives way to the winner. Abantu bakugamba tulabye ku mukulembeze omuyezi mu lusuku lw'awamu mwate muli mu malalo tajjajjaawo mulabye omukulembeze omu batawangulwangako ate mu mweso yatuula kati ono abakuba kakyala naddawo n'atuula tebakuba kakyala akakyala katukuba kalimu buteba mu Baganda atemye omweso yasigalawo omusajja ayinza okubeesa n'abeesa okuva ku makya n'abazibya obudde ayinza okuba nga ayina ekkowe lyabuuka abasiraamu bawasa abakyala bana kwegamba haji tajja kuwasa mukazi wakuna kuba kukyalo kuliko abaava batalina amuwasa alina obusobozi omwavu n'osigalirawo omusajja buli muleeta ye abakuba kakyala ekyeso nabatema nasigalawo ng'atudde ate nga amateeka atemye omweso yasigalawo kandi ne mbagamba ti obutamanya ekitegeeza obukulembeze tubukyusizaamu emirwe bingi mingeredde Museveni talinafuga myaka 35 oba 3 Museveni ali ku myaka eki anti buli myaka 5 aleeta manifesto n'afuuka mupya kakati kino ekimyaka 7 agenda kufuuka bajinga kubanga tebamanyi kakati bana abaka ba palamenti ekizibu kimunyine mu palamenti kiriwo ekiti nti palamenti yammwe mwagizimba mu nzimba ya busiru palamenti ya Uganda tevaawo esikirwa ndala kakati wetwogerera ne balyoka baleeta etteeka erigamba nti omubaka wa palamenti nga waba buli omwaka gumu okulonda kuddemu akyusa ekibiina kyonna kyayagadde n'asigala nga wani n'agenda mu kibiina ekirala kyenkubuulira ukemwanze FDC endagaano abalonzi gye bakola ya myaka 5 ng'oliwo FDC why do you change Museveni yakireeta ekyo naye nga abagezi bano baprofesa abemakere bali luddawa abasajja basomala abalo society ndi kyembabuuza nange kubanga nze mbambimanyi mbiwakanya ne bampangula kakati ne bajja bagamba ti palamenti ya Uganda ng'okulonda kuno kuwedde mulimu ababaka ba palamenti be bawangudde dda abatakyasana kukiika kati bakiikiriraani nga n'ebirowoozo byabwe tebikyatugasa kakati kiba kikutegeeza nti ababaka ba palamenti bano abakyali mu palamenti nga bagwadda bayina fitina kubanga tugeze nebagala okuleeta ate ekisanja ekyo myaka 7 eba fitina singa odira dokita omufuna omuteeka mu ddwaliro oba omukazi nga baga nti wakuziikibwa mu nnaku 4 ye omukazi yafudde ng'azaala n'omuwabwadi y'abazaala azaala waliwo azaala bonna abatta kakati bano ababaka ba palamenti abagudde ababaka ba palamenti abakyusa nga ali mu FDC nadda mu DP banaava mu DP n'alage bakiikirirani mu palamenti tewali kakati no palamenti eno gy'oba olaba yayisiriza ssente naye ate nze mwana ng'ekinnumu abonna badodoviivu bakubira essimu baani naye kubanga gulupu nze bwe mba mbalwanirira mbaate sirwanirirabo mafiya yebeeza nnyo nti Dodoviko gwe mwakatwa ne musiba ne mumugamba Dodoviko yakubye ekkanisa mwamusasudde ssente ate nange kyembu bamusasudde zaaki ekkanisa ab'ekkanisa be baali babbye Dodoviko ekitegeeza Museveni ne bamugamba yakubye ekkanisa ekitegeeza Dodoviko yali omutuufu tebandimuliiridde nga si mutuufu oba si kyo nga mafiya ye yakola kino ebbireko ssente enakasero
mu kanisa bayina ekikampuni kya Buganda Land Board kifaananga Buganda Land Board kitunze ettaka lya Baganda Kirimazima ntakali alayamu byabalayi mukyenyi yatunda ettaka lyaffe ery'Abaganda Entebbe biliyoni 7 naye sente yazimalirawo atujja musiba yazimalirako oyo muwala yazimalirako oyo muwala ettaka lya Buganda baalituwa ekkanisa esatu ezisangiddwa mu Buganda ziweereddwa square mile 94 okukolerako emirimu egikuza Buganda tujja kuyaba ntaka lyabo bano basajja bali nakasero bana batunda ettaka lyaffe mukulu ntakali esente zabadde ataka zaato Abaganda we baweera ekkanisa ettaka hamukasa weyaweera ekkanisa ettaka jjajja wantaka lyawaayoki tugenda okuyola abo ne mwana wattu abatunda tebalina kibajjajjaabwe kyebawaayo. This land had a clawback. The land in the 1900 agreement that was allocated to the 3 churches. But the 3 churches temukitegeera ekereziya yagabana emirundi ebiri ekereziya zaali bbiri mu Uganda ey'ensambya neyerubaga abangereza bagenda ewaabwe ne banonayo abakatuliki abangereza bamiruyiru ne bagizimbanga ekkanisa ensambya Joseph Kiwanuka yagigatta zaali ekereziya bbiri era ffe ababimanyi owa miruyiru ensambya tasobola kubeera kibisogo wa Kampala oba Kalinaani ensi aba white fathers abafalansa yes n'amasomero gaabwe ganjawulo kati baabangereza lwaki ate bafaza Kalinaani wamala eyo wali ennyumba ezadde era tebakyawumulirayo bakuga bawumulira waabo gye babadde bajja wano Joseph Mutwaya ne bamutwala Kiyinda Mityana bawa miruyiru ne bajja Mukwaya Kiyinda Mityana owa white father n'afuuka Kalinaani n'afuga nawo kakati nti kyembagamba kiri kiti nti bano abasajja bakyakiikirira yaani which means twakikopa mu America naye president wa America okulonda bakugwa mu November ono gwe bawangudde nga Trump emirimu egisinga obunene abatajagikola nga tabuuzizza ono y'omupya kakati today palamenti yaffe twalibadde enyina byekola ebiri necessary titugwiridde obulwadde bwa covid byetulagalako palamenti ala approval byekole sente bweziti naye bino ebiri ku gundi ku policy tebasobola bikola many of these people about 60% have no following kituufu kakati baleeta ekiteeso kino kyaliyo dda nankabirwa yakireeta dda temukitegeera ekikitegeeza ekiteeso kino kivuma Museveni kitya anti kankubuulire constitution yali etaddewo ebisanja netugenda netubikyusa netuwa n'ensonga lwaki ebisanja twabijjawo kakati okubizaawo olina okutubuulira lwaki ensonga ziri zemwawa zaavaawo kakati bw'okyusa emyaka noga twagala okukyusa ekisanja kiddewo nga Museveni oba ovuma Museveni nti omusajja gwe twawa okuvuga nga baasi agituusa e Masaka agikomyewo takyagisobola kati contract tugiddamu gwe twawa unlimited term si ono afuuse bavumaye okutegedde kyengunyonyodde katukomewo kitegedde kubanga ze kyendowooza Museveni oba bapangira Museveni atandike bupya kiba kivumaye nkugamba mwakiteeka yaliwo ne mukiteekawo ne mukijjawo nga waani bwe mukizzaawo kibakitegeeza kankuwa ekyokulabirako singa mukazi w'omugula wa akawunti eri joint ye n'omugamba nti tusasula sente kakati bwe mugenda mu bbanga ne mugamba nti omukono gw'omukyalo ono ogugyeko kiba kitegeeza ki nti bweggyemu obwesige yes that's what it means we had a joint account together because of reasons nti nayagala tuconsult before kakati bwe tuddayo mu bbanga naye mbaga nti omukono gw'omukyala ngugyeko what does it mean kitegeeza nti kyamwesiga kakati Museveni was given unlimited privilege ey'obutavuganyizibwa kati bwe mukikomyawo nga waali gwe muba mukubyeko referendum mukiba kitegeeza nti nomumukoyi akomaawo kakati bino byonna ebyemyaka 7 baba balimba tebaleeta tteeka mu palamenti neriyita mu mukolokolo kati ekyemyaka 7 bayinza okigana naye ekinyisi kyakuzaawo komunaye abeereko waakoma ono atulemeredde ate bagambye ne kuba leaders abalala era mu America bakikola bwe bati mu America bali tebalina term limit emyaka 10 okutuusa mu 1956 president yabawangula ebigwebi bisatu yali agenda okubongera ekirala
katonda agenda okubayamba nga kongulesi siyiye bakireeta kumufitina nti omusajja ali popular nnyo tunamuwona tutya okumwijjako in America they introduced term limits in 1956 to stop a popular president agenda bonge okulemerako kale katusooke tuwumunemu